Weewaawo omulubaale ebiseera ebisinga obungi njagala otegeera ebiseera ebijja eby'omu maaso nti ebiseera biranga embeera nnyingi. Oyinza okuba mu maaso ogenda kufuna essanyu, oyinza okuba mu maaso ogenda kubonaabona, kisinziira obubaka bw'ofuna. Akati njala tuwulire obubaka bw'omukyalo ono yeddira ente. Obubaka bw'omukyalo ono yeddira ente agambye nti yabadde aliko gy'alaga n'abaako luumu gy'alengeramu omwana naye ng'omwana oyo ali mu kiveera. Kakati kyeyavudde abuuza nti omwana ono taafe? Kyokka yagenze okulaba ng'ate omwana ali mu kiveera naye ng'ate musanyufu. Naye ku dduuka we yatuuse Ssaalongo kyeyavudde amugamba nti ebintu by'ogenda okugula Museveni yatabuse ebintu byekanamye oba bigenda kuba tebikyagulikako. Kono n'amugamba nti ne bw'anaabikalamula ffe tujja kusigala nga tubigula. Akati ekiveera ekyabaddemu omwana ono yagenze okulaba omwana mwali musanyufu, mwali yeenyeenya. Akati omukyalo ono ne yeeyongerayo mu maaso ng'adda ewaabwe. Mukazi gwe ogambye nti bwe wabadde odda ewammwe wagenze okusanga nga waliwo omukyala ali mu kukuuta amaseffuliya agamu galiko enziro, akuuta ntamu naye ng'alina n'obwana obulala. Kakati njagala tumanye ekirooto ky'omukyalo ono kye ki? Akati mukazi gwe eyeddira ente ng'oli muzzukulu wa Katongole e Mulema era ng'oli mukyala munyolo, ekirooto kyo kino kiraga embeera embi ejja mu maaso. Lwaki? Nti mu bubaka bwo Muwanga akubanja n'Endawula akubanja, akatuntundu k'omwana eyeekyusiza mu kiveera, omwana oyo ye lubaale. Kiringa bw'onoogamba nti buli wodda nkulaba, kubanga omwana abadde mu kiveera naye nga gw'olowooza nti ayinza okufiiramu, naye ng'ate ye omwana musanyufu era nga buli omu akulaba. Kati omusajja gw'osanze ku dduuka abadde ayitibwa Ssaalongo. Oyo Ssaalongo balo, ogwo Musambwa mulamba, obwo Bwakabaka. Ssaalongo akugambye nti gy'olaga okugula ebintu nno nga kiringa ekiraga nti Museveni ebbeeyi yagirinnyisizza, ebintu tebikyagulikako. Biki? Ssaalongo bw'agambye nti gy'olaga nno okugula ebintu Museveni nga yafuuse ekirala, nga kiringa ekifaananyi ekiraga nti ebintu bigenda kuba tebikyagulikako oba tebigulikako. N'ate ggwe n'olaga nti obisobola obbigula era n'olaga nti totidde. Akati oyo Ssaalongo yabadde akugamba, oyo Kabaka, oyo balo, oyo Ssaalongo wo omukulu. Okwogera ku Museveni abadde ayogera ku kituntundu kya Muwanga. Mu kituntundu kya Muwanga mu katundu akookubiri ne tulabiramu Kabaka Ndawula, kubanga bw'olaba Museveni obadde toloota Museveni yennyini, obadde oloota ennyota mw'atudde n'amakulu g'obuyinza bwa lubaale obukutuddeko. Akatuntundu k'ebintu byekanamye, ebintu tebikyagulikako, Museveni yabyongezza. Ke katuntundu k'embeera enzibu gy'ogenda okwolekera mu maaso awo. Embeera egenda kuba tesanyusa, embeera egenda kuba nzibu, embeera egenda kuba yakusika muguwa, nga ssente zakkekwa, nga tosobola kugula kintu ky'osiimye kubanga ensimbi oba tolina ng'olina ntono. Kyekituntundu ky'omuntu omwavu ng'ebintu birinnye, aba tasobola kugula kintu kye yali ayagala bulijjo. Bw'abanga bulijjo abadde yeetusako kiro y'ennyama, kati mu kaseera kano aba agula kwota oba haafu. N'olwekyo Ssaalongo ono kyabadde ategeeza wakati mu kwatula erinnya Museveni n'ebintu okulinnya. Wabula bw'ozza ewaka n'osangawo omukyala wabaddewo amasiga ng'ate ali mu kukuuta enziro ku seffuliya ng'era alinawo n'abaana. Ekituntundu ekyo kya maama Nnaalongo akubanja mu katuntundu aka maama Nabuzaana. Ensonga ezikubanjibwa zaakuzzaawo obulongo bwa lubereberye, ke katuntundu k'omwana oli ali mu kiveera. Era kye kituntundu ky'abaana bano abalina ono omukyala abadde akuuta entamu nga waliwo n'amasiga. Okuuta entamu
kubeera kuteekateeka bwa Nnaalongo bwo. Entamu eba nkazi. Buli olaba entamu nga nnyingi zitegeeza bwa Nnaalongo, oba entamu oba esseffuliya n'ogiraba mu kirooto etegeeza amaanyi g'obwa Nnaalongo bukutuddemu. Kiringa bw'onooloota ebibbo nga bingi, ebimu byeberese, ebirala bisaasaanye. Ekibbo kyonna buli lw'okiraba oba olaba amaanyi g'obwa Nnaalongo kubanga ekibbo kikazi. N'olwekyo okusanga omukazi ng'akuuta entamu aziggyako enziro nga waliwo n'amasiga, kituntundu kya maama Nnaalongo, abo bakaakabaka ba Nnaalongo. Kyokka mu kituntundu ekyo akatuntundu kano mw'olootedde kabadde ka maama Nabuzaana ng'ateekateeka obwa Nnaalongo bwo, oba bakugamba nga yakugamba kati ekyo ekirooto kibeera nga bw'onookola editing ku kintu n'omala n'okiteeka wali, ono n'akiraba nga firimu. Maama wabaddewo amasiga, wabaddewo okulongoosa entamu, ate wabaddewo n'obwana. Oyo maama Nnaalongo n'abalongo be, era kyekimu ze esseffuliya zino, ate era kyekimu ge masiga gano. Kituntundu ky'amasiga kya maama Nabuzaana, kituntundu ky'okulongoosa entamu kya maama Nabuzaana, eryo tteekero ssenga omusengesi w'ensonga. Kituntundu ky'abaana bwe bulongo bw'Obwakabaka, bulongo bw'olubereberye, omwe mutudde ekintu ky'omwana ono gw'obadde olaba mu kiveera, kubanga omwana ye lubaale ate ye kizza. Okitegedde? Kati oyo kizza. Kyokka akatuntundu ako era ye lubaale, kubanga lubaale yatuggyako ate yatuddiza, yavaamu ekintu kimu ne bagaa nti lubaale mwana muto agwana ngozi. Kati kwe kumulabira mu kituntundu eky'omwana. N'olwekyo mukyala ggwe eyeddira ente muzzukulu wa Katongole emulembera nga oli mukazi Munyarwanda ddala, obwo bubaka bwo nga bwe mbunnyonnyodde, oba tobutegedde obuddemu enfunda nga 3 osobole okubuukala obulungi. Akukuume Bisodde n'Eddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.